bazadde bange abalungi sibaye bamugeza nempulira mukama ampadde omusajja omulungi. Alright, wetuwogerera ssaawa zineeno omukulu Chosen Becky asazeewo okubeera nga abifuula official. At the same time Kasuku naye screenshot asazeewo okubeera nga azita mukimanyi olubuto lwavuddemu olwani byonna ogenda kubeera nga obinyume. Kino video tuyagala tubeere very keen kubanga mulimu bu medical term wenjagala tutegerere ffenna abali mu kubeera nga abalaba eno video ssaawa zino naye nga tetunnagendayo omukolo guli wa side ki byonna mbikuletedde nyongera okujjukiza video eno gimpereka like bwomaze subscribing wegatte kumukutu kwa fegono. Right, katugenera mu kyatulese olunaku olwaleero nkugambye omukolo guli very colorful era babikoledde wali ekolola abantu abadde bangi nnyo era Chosen Becky basobodde okubeera nga bamuteekako empeta gye bamuteereddeko bambe oba gye bamutaddeko empeta ya gold era asaagala muve mugambe bamutaddeko ebya layisi era essanyu eribaddewo essanyu ly'amaanyi. Njagala osooka olabe behind the scenes ku biki ebyabaddewo then male kuleetedde ebituufu ebya Chosen Becky okubeera nga ajjamu olubuto lw'omukulu Ssekajja cause right now tali lubuto ekibulema asobodde okubeera nga akiraba. Abantu beefuula abeemanyi mikwano you know because we told you. Don't be like you know someone told me munda shut the fuck hey bro uzungu bungi ate obusungu buleeta luzungu shut the fuck bro we told you that's why you know you better zip up. I know bazadde bange abalungi sibaye bamugeza nempulira mukama ampadde omusajja omulungi omusajja mwami Ssekajja omulungi wange nsaba ontunulire maaso nyenda kukwagala paka kufa njakusonyiwa njakugonyikiriza njakuwa ekitiibwa ate njakukujjulira Guys, it's my day already. I'm going to get married. These things I dreamt of. I'm already on the way. My husband, Mr. Ssekajja Professor, I want you to be ready. Calm down, I'm coming. I know, you must be wondering how I'm looking. I look good already, don't worry. So, the gown is too big. It cannot even fit in the seat I'm sitting in. Oh my God! Alright, ffenna tubadde tukimanyi Chosen Becky ali lubuto naye okusinza ku information gwe tufuna ssaawa zineeno ndowooza ku screenshots omukulu Kasuku yagamba zagenda okuta finally zitandise kubeera nga hazifuluma ziragira ddala nti Chosen Becky ebyaddala naye yali tiyesiga olubuto lwalina lwali lwani kwe kukola ki kwe kusaalawo alugyemu era kirabika ekyo kiteeso baakiteesa n'omukulu amanyikiddwa nga Professor. Eno video njagala ogyetegereze bulungi ogiwulirize ono omukulu alina byayisizaawo naye nga biri mu parable form. Njagala osooka owulirize mbale nkuleete ne Kasuku ng'agezaako okubeera nga kunnyola anti nebyaddala waliyo ekikyamu ekigenda mu maaso ne Chosen Becky. Bannange nina olugambo lwa Chosen Becky ne Professor. Luno lupya nnyo tewali muntu aluyina waneeno ku internet yalufunyeeko. Luno lupya nnyo. Mpulira lunsi wanjagala kulubawa. Njagala kubawa lugambo lwa Chosen Becky bannaaye wadde akubye ebirayiro olunaku olwaleero naye nina ebigambo nina amawulire amasu. Mpulira njagala kugawawa mpulira omumwa gunsiiwa. Leero akwe banaaba nkutte temugenda kumbeererawo. Munanzijayo nze mbawa olugambo. Mbawa olugambo munanzijayo nga bantutte mu kooti munanneeyimirira. Eriyo okunkwata waneeno ne mutanneeyimirira. Munanneeyimirira nze mbawa olugambo lupya nnyo. Chosen Becky ne Professor. Noluvudde lwa family oli yaze mu inbox yange nampa bwino yenna naye si birungi. Munanneeyimirira mbawa olugambo. Chosen Becky in the chats admits
he may have made a mistake. Era agamba nti ne kukwanjula kwe, I mean ku proposal ye esimu we bagibba, Amiri yamugamba that could be a sign of bad luck. Indoors could be a sign of bad luck. I have them. Ne Ssekajja enkyuka gy'abadde akyusekyuseemu ebiseera ebyo na biki in the chats Chosen Becky yafuna olubuto ne luvaamu because I think Ssekajja was naye yali atandise okufuna amawagali nga ne wakatasulawo nga yeekyanze. I'm telling you here beba wakana mateeka nze nga nzijayo. So there's so much going on. And, you know, sometimes you begin to think, did I make the right decisions? Did I do this? You know, relationships relationship ngononya omuntu akucomfortinga. You know, bibeera byanguwa. But there's a time when nchirete ntya waliwo time reality was striking. I'm not saying they don't love each other. Relationships zibeeramu okusika omuguwa. According to the chats in the Ssekajja yatuka nagamba I'm the man here. Nze nina amade. Tunasalawo abeeko waakola ki. Ate abantu okweyagala si kikyamu. Naye nebino ebintu bino Chosen Becky byakola bijja ku Ssekajja it will rub him the wrong way. Omanyi bino ebintu nga you know bino ebya kamera bivuddewo tumaze okuteesa tumaze obbiwa omuliro byonna nga bimaze okudda wali. Musigala aba. Oze bayita aftermath. Kuba dictator Amiri moved on. What I know, Sere wali bali nga boogera mu 1-2-1-2. And that should be Ssekajja's biggest fear. Because now, ekisinga tabula abakazi kyekyo. Golowooza lwaki omukazi oba naye n'atandika okukutana ne taata w'abaana oba ex. Anti olwo taata w'abaana gwe yalekanga munaku kati alina apartment yagulayo akamotoka. Omukazi n'atandika olowooza nti wano gw'oli musiru muno temuli okitegedde nayagala addeyo eri kati ono Amiri yagula emmotoka bwe yatulaga ennyumba agitwaliriza. So bino byonna tuyinza okuba twagala obbikola tubikke kiri naye you know. But for my message to you Chosen Becky is one. You got a good man. From the reviews I got, Ssekajja si musajja mubi. He is a nice guy. Enjoy your man. Ekirungi akwagalira abaana. This whole drama you're starring up, it's going to haunt you. Now, you imagine, Baba Jibu, taata we yani, Amiri. Baba Jibu agenda kula. Alabe nti taata we yali yamwegaana. Nti bwe yamusitula mu ddwaliro n'akola baati. Kati ebyo byonna nga biri awo. Taata we ali mu kukola. Taata we kuba akafaananyi amaze ennyumba yeeyo. Ataddeko endala zaazimbye awo biki. Gw'olowooza mu future ani agenda obbonaabona. Taata we ajja byegaana. Bati kati byonna ebyo tumanya byaki. Abakazi balina obulumi. Singa tuwe atereddeyo message nti Amiri kwaluli watugamba ntalabirira baana n'aleeta risiiti. Ebyo byawo nze nandibadde nkutegeera. Naye abakazi bayita mu bintu gwe. Abakazi bayita mu bintu ne batuuka okubanga n'okwegatta n'abasajja balinga abamu bya by force abalala bateekawo buteesi. Abakazi bangi gye bali bazadde abaana nga tebabaagala. Nga yakowadde omusajja naye omusajja n'amugamba njagala omwana. Omukazi n'agamba kanvuzaale. Abamu olwo abaana abalala background talina ssente talina gy'alaga. Abakazi bonna ne batandika okuvaayo okwogera wano ebintu bye bayiseemu okaaba. Okiraba. So tukakkane. Let us become cool and composed. Bino byonna bye tugamba Chosen Becky tebitukwatako. Goyinza okuba oli ku ebyo nti beegaana omwana naye ajja neyeekubya ebifaananyi. Waliwo nga kati omwana ali mu myaka 2 ye mwennyini yeyeenoonyeza taata we naye taata we yamwegaana at 20 years. Naye nga bw'oteeka wano omusajja eyeegaana omwana n'omwana n'omuteeka wano. Abaana abasajja gye bali ali ku myaka 3 buli kimu akiyina.
ennyumba emmotoka ayagala nakuyamba ku muzadde we taata yamwegaana. Ebyo biviireko ddala ebintu bye twagala oleete mu kamera, twagala otubulire ntyami lyakuvuma akusojja ayagala lemesa mukolo gwo aganye olabirira abaana awo tugenda bitegeera. Ebino you have a wedding on Tuesday, you on social media whining. Wabula kyonna ekikulu Chosen Becky kikulu, but wekwate nze gundi nzira ano message ninda bulinzi muŋŋambe nti nnimba nzite kyenninda ate nga Chosen Becky yakyogedde kyokka yave yaŋŋambe nti Kasuku actually sijja zita njagala aŋŋambe bugambe nti kati tugenze mu kooti nkuwawaabidde nze nkwate bukwasi ne chat ajja kwewuunya eyazimpadde ye mwennyini ajja tuuka nga takyayagala kgenda waabwe okitegeera.